Kulwego bayita Eddy Kenzo olunaku lwa jekiro yasinzidde eri mu Ivory Coast okubatenga atubuli embeera nga wesodo okubatenga etambula obulamu bumuyisizza butya abantu abadde beebuuza nti lwaki yalemera mu Ivory Coast abantu abeebuuza nti Eddy Kenzo tumulengera ebifaananyi nga agezze kiki naye asobodde okuba teyaze n'atangaaza embeera nga wesodo okubatenga etambula Eddy Kenzo yazze n'akubatenga atubulira embeera nga bwemuyisizza mu Ivory Coast nayogera ku byobufuzi cyberbullying byonna wesodo okubatenga bitambula mu Uganda nategeeza nga bwayimiridde akadde kano ebimu nga basobodde okubatenga ategeeza Eddy Kenzo yagedde bingi nnyo naye mu bumpimpi ebimu kubasobodde okubatenga atandika olw'embeera yakadde yatandise bw'ati Nenga, I'm here to spread love. I'm here to spread love. I'm here to tell you more about myself, what I've been going through, and me and my brother Splash, bwetwasigala wano najja ntya wano ndooza bwe mba ntandika kale njagala mbatandikire nti ng'ennaku z'omwezi ndooza zaali around ennaku z'omwezi 12-13 najja mu Abidjan naza okuyimba ku festival gye bayita Massa Festival yakabeerawo emyaka mingi. It is organized by the African presidents okubanga uniting cultures ez'enjawulo okuva mu Africa onna mawanga amalala ag'e Bulaaya. They invite so many artists from all over the world. ye mukulu yategeeza nti ekivulu yali agenze mu kivulu mwezi ogwokusatu awo nno ebintu byasobola okubatenga bitandika atongerako nategeeza nti flight oba ennyonyi yali alina okubatenga alinnya yamwongezanga akabanga ate nga naye yalina video yali ayagala okubatenga ashootinga mbudde obwo teyamanya nti covid-19 ayinza okweyongera zaali nga 12-13 awo weyagendera mu Ivory Coast Abidjan wuno atongerako tegeeza Eddy Kenzo naye nze I decided to extend my flight so that nsobola okubaako wano recordings zenkola nensalawo nsigale ne Splash because ajja kuba nzivuunulira biri then mwezi ennaku ebbiri olunaku lwali tunyitandika okuextendinga ngetugamba to extend one more day until they cancel until the airports zaali shut down bwetyo bwetwatuuka wano so abantu abaali banenya bulwaki yagenda ng'embeera agiraba etabuse ngalaba obuzibu we buli n'ebirala ng'ebyo baganda bange ekyaliwo kyali nti nasayininga contract ate eno festival ya gavumenti nga bwe mbadde mbagamba munasonyiwa nina ndooza poor connection naye nga nali sisobola kugaana kujja kuba nali nasayininga contract ate covid yali tannaba kubeera serious bwateekabwa ye mukulu yategeeza embeera gyali mu Ivory Coast kyekyamulemezaayo n'ebivulu byonna wano nno watuukidde ku nsonga abatambuza ebifaananyi ku Facebook bagamba nti Eddy Kenzo ali mu Ivory Coast baali bagamba nti ali mbizi byanjawulo ng'agezze nnyo abibazzemu bannamasaka owulira Eddy Kenzo abantu bangi bagamba naye atoogezeemu tolabika bubi ekituufu sirina kufa nze ndi hasila bwekitege nze ndi hasila nze ndi musajja mupambanyi mba nyina okuyiiya nti abwe nsobola okusurvivinga ndi kaana kambata mbedde nnyo mu mbeera ezifaanana bwe zitera okusingako kyova olaba wendi so neebaza nnyo abantu abasobodde okubanga munsabira ekyo kyekisinga n'obukulu ne munsabira mukama yankwatiridde okubanga ndi wano kubanga nava e Kampala nga ndi mu bizibu eby'enjawulo nali ntegese festival gye twateekamu esente empitirivu aya basi Eddy Kenzo oyinza omuyita kiwalabye enkonge bwategeeza embeera nga basobola okubatenga etambula mu Uganda y'omuku abasinga bafolowa ku Instagram yeyakulembedde mu YouTube yasinga miliyoni emu n'okweyongerayo agoberwako abaana Masaka Kids Africana era ng'Eddy Kenzo yabakwata ku mukono oba oliawo ye musajja asinza okubatenga promoting abaana bannamasaka abalina ebitono abakutteko mu mbeera eyo yasobodde okubatenga yaze ku nsonga gye bayita cyberbullying okubatenga abayimbi ab'enjawulo abantu bavumira abantu ku Facebook oba ku YouTube byonna yonna emikutu egy'enjawulo omukulu Eddy Kenzo ategeezezza nti y'omu kubayise mu mbeera eno ya cyberbullying yalinako olutalo n'aba good life alunyumya bw'ati musanyufu nnyo kulwashira gasonga era nkukubira mu ngalo bravo thank you so much for being strong neŋŋamba ne mukwano gwange oba mwanyinaze Tina yinza mu ku bantu basinga ndowooza okutaagala mu industry kubanga simulyanko nga alina kirungi kyanjogerako ati nze musonyiwa kubanga ensobi zikuba muntu mulamu ate era ndowooza okubaawo okwe era nange kinnyamba ne ŋŋamba munnange kanyongeremu amaanyi nsobole okubanga nzivuunuka embeera eno ate kinjigiriza n'okubeera patient n'okunkuza ng'omuntu I grow up kubanga buli muntu anvulunze buli muntu ankoze kyankoze naye njagala kujjukizaako bannayuganda ku kintu kya cyberbullying ekyo how dangerous it is nze namala ebbanga ddene nnyo nga nze ne muganda wange muze ne wizo
twali tetukwatagana bulungi olw'emirimu n'ebigambo ebyayogerwanga nga bwe mubimanyi twamala emyaka mingi naye ndi munnamukisa nnyo nti yagenda okubeera mu bulamu bw'ensi eno twali tuzzeemu okukwatagana era nga tuyogera bulungi bwe nali ndi ne Moze twali kalenda ku birthday ya Spice Diana yaŋŋamba Eddy naye abantu bano twabakola ki yaŋŋamba naye omuntu akoze atya naye nga munyiivu nnyo ng'alina obusungu bungi era ng'ebigambo byayogera Moze tebyali birungi ne mugamba Moze one day one time we shall overcome. Ye mukulu Eddirisa atubuulira ku kizibu kya cyberbullying abantu abavuma abayimbi ab'enjawulo yasobodde okuba ate ng'ayingidde ne bannamawulire bannamawulire yabatandise bw'ati mulaba bali ku TV maaso no akolebwa ababemploying olw'ensonga oli ajja n'amuemployinga ng'amuleese kukola mulimu avume afune attention TV ekole ssente ne weekanga nga bannyinaffe ne baganda baffe bakozesebwa kampani ezo zigaggawale bamanya gabwe gaffe. They cannot know this. I'm sorry to say nabagambye nsaba nnyo Mukama nyambe ebigambo byengenda okubagamba be making sense era ye mukulu Eddirisa Musuuza awonna asobodde okuba ate nga yakayidde ne bannamawulire yagambye banagaana okuba ennyimba za ku TV emu gy'ayogedde ulira agyogedde wano agambye mbw agenda kuddayo Masaka wakiri yerimira amatooka alina olusuku wuno Eddy Kenzo agambye mbweno yesinza okumuyisa obubi naye agambye bw'ati taata wange nkusaba ki I want to remind you nti ku TV yo kuliko olugambo lwa Seguya kuliko simanyi ekyenkya simanyi kaliko akasenge ekyanjukira kuba kavaako simanyi kuliko programu nga 5 nga zonna zoogera ku sekita emu entertainment naye nga onayogera amawulire gano gokola ekintu eki 5 programu edde kati ate era gwe nannyini Abani TV okubadde Tina ate era kati gwe nannyini simanyi Kampala Sun lwempulira industry agitwala mu maaso obogiza mabega mukwano omuntu ajja kuddayo agambe naye Eddy totidde nze munnaye nagula olusuku e Masaka omuntu yenna ng'alina emmere era kino nja kigamba abavubuka temutunda nsuku kugula booda beera mu lusuku lwo okuba omuntu alina emmere asinga asula mu kalina nze bwe nali ngula ekibanja kyange nyina ensuku kati ezi munansonyiwa bulirwe naye I want to inspire seeraga nze siri mwerazi naye bwe nali ngula olusuku lwange olwasembayo nagamba omuntu ndikacyaha kuyimba ne bwenkuta nagamba lwaki ogedde bweteddi Mukama akwadde ebintu bingi kino kyokka kyolabye ne mugana naawe kati bwemanyi n'olusuku olwenkana bwe ruti nsobola okuva ku kuyimba omanyi lwaki nti ntekawo buteesi wali nnyumba yange nentandika kulima nga bwe ndi omuntu alina emmere mu nju taba bubi. Eddy Kenzo ali Ivory Coast yasinzire ku Facebook okuba ate ng'ategeeza amawulire agasiiza okuba ate nga gamukubye ategeezeza mbu Seguya tamulese waggulu naye agambye nti embeera nga bwetambudde mbw ate bamukubidde mukyala we yali mukyala we Rwema Namakula ne gyali mbufumbo era embeera tetambula bulungi nnyo abamawulire bamukuba okufa mubonyaabonyeza omukyalo oyo obulamu bwe bange osanga buli kimu yabeeranga awo nga yo obulamu bwe si bulungi lwa nsonga ebigambo byabanga bingi kubira ddala nga ndi naye nakati gye yagenda era mpulira muli naye so nga ate obulamu bukyuka nammwe abantu be mwasookerako si be muli nabo obulamu bibaamu ensobi zikolwa muntu mulamu ndowooza owulidde. Eddy Kenzo ayongerako n'ategeeza nti ebiri e Uganda byonna bimuwulira era bamutegeeza nti ebivudde ku Sentinale muwala we gwe bayita Mayo ow'emyaka 8 yabimutegeeza byonna. Nze nyina omwana Mayo alina kati emyaka 8 agenda kweza mmanyi okwogera naye ku ssimu ne mugamba bitambula bityo nanga bakwogeddeko konze banyogeddeko amanyi abanjagala amanyi abatanjagala ku myaka 8. This one doesn't talk good about you, the other one is good. Omwana omuto wano twatuukawo tuti natuuka n'okuŋŋamba no me I don't want to take pictures people. Eddy Kenzo akyatunyonyola embeera amawulire bwe gakubye abayimbi ab'enjawulo ategeeza nti n'embeera omukyala gwe bayita Shiba Kalungi gy'alimu si nnungi era asobodde okuba ate ng'ategeeza Kasuku mbwe abayimbi abakuwaga nti olina kyokola eky'amaanyi okuba ate ng'owagira cyberbullying bakulimba ssebo. Shiba oyo gwe mulaba Shiba tavaawo yakoowa mwakakooya ne bamugamba kino ne bamugamba kiri ne bamugamba kiri naba ffenna bwe tuli sinzenzeka all musicians are victim kati nzira ku muganda wa Kasuku nti embeezo egyonyumya era no defending a cyberbullying n'obugumu obw'ekitalo bano abayimbi abakulimba nti bakwano bo they are lying. They are using your platform to become who they want to be but they hate what you do. Ate nga munaye nga bw'omanyi ogenda kuzaala obwana gwesange n'obwaffe ku masomero nga bulina okusharinga ekyokulya oba nga bulina okuba obw'omukwano ensi egenda mu maaso. So ye mukulu Eddy Kenzo
abuulidde omukulu Kasuku amubuulidde mu black and white nti ebyo by'owagira embeera olina okuba ate nga wekuba mutima asobodde okuba ate nga ategeeza abagamba nti mulinda mugole budde bonna nanti Rema Namakula we yava agamba ku baserebu bonna Bobi Wine ayina omukyala Kamiliyoni ayina Bebekulu ayina awo nno ku bayimbi abasinga Eddy Kenzo yababula yategeezezza nti nabaterawo akayimba mugole ne temuteeka ku pressure omugole ajja abekyotera Masaka mulinde bangi bagamba Eddy Kenzo tulinda mugole kyova olaba nze nasazeewo mbe ngamba kubiramu luyimba nti tulinda mugole lwa nsonga nkole ki what can I do okunoonya omukazi oba okunoonya omugole si kunoonya nseenene ziri Masaka tugende tuzinone saagala kuddamu neekuwane ate saagala kugandize mutuukirivu ennyo katusooke tutambula empola nja kuba mbabuulira naye sofa mugire nga mujamenga kayimba si kabi then nga bwe tulaba what is next nja kuba mbabuulira anytime any day naye nga mwebala okubanga mwaleeta omulamu ogwo ne tukufunamu n'akayimba nawe ya entertained and ketulabe anytime tomanya nandisuulawo enkyo oba luli oba lule let's sit and don't put me on pressure aya bas kanveeko mbula ku small time ojja kubuulire akadde kano Eddy Kenzo ategeezezza nti asaze ddiiro azze mu people power era Bobi Wine agenda mukubira campaign ketonye kagwake bwategeezezza luli we yayingirira agambye nti embeera nga bwetambudde asaze ddiiro ayogedde ku nsonga za Bobi Wine agambye ati nze njagala change I stand for change I want to see someone new njagala ndabeko ku muntu omupya tulabe Uganda eyinza kutambula etya ate bwe wanga muvubuka kijja kunkoleramu ng'emyaka gye kyali mitototo 40 something to some 30 to 40 something nja kuba nsanyuka nnyo naye the question is tutya how can we achieve this that's my question lwa nsonga nzikamba nyumize munnange kati nzira ku kigambo kiri kye nabagambe kyengenda obabuulira obusungu okunyiiga omuntu anyiiza aba mulala nnyo ntegera nze nava mu America mu biseera by'olutalo twavaamu nayogera ne bannange ne mbagamba naye nzijja ku airport naye nagenza okukola research nga ndowooza ennyimba zino ze nayimbayimba n'ebintu bya people power bino byendimu byandindeetera obuzibu ku kisaawa awo naye mujje mumbeererewo mujje tulabe ekyokukola kubanga ndi mukutya noma tujja kubaawo no problem hati bwe najja nze saabasangawo kintu ekyo ne kinkubanyola ne nga yine tuli kuki ate nenzija nsongwa mu miswiba ne batukwatirawo era nga bomanyi nti ffe baali batutidde nga balowooza byabufuzi basimanya I don't know nengera nali ye mukulu oyo ng'annyonnyola ku mbeera obusungu oli bwe yafuna avaayo n'abakaayira mpolampola asobodde okuba ate nga avaayo n'ategeeza embeera yonna we yasobola okuba ate nga meetinga pulezidenti abamuvumirira agamba nti Eddy Kenzo awa omuntu yenna ekitiibwa era omukulembeze w'eggwanga yali amwesunga nnyo olw'embeera gye sobola okuba ate nga akuliramu nti pulezidenti bwe yali muyise yali badde tagaana wandibadde gwe wali badde ogenda naye kwegamba ngezaako kulaga ki nti obuntu n'obuntu bulamu mwene embeera mwe tuli bujjirawa nti bwe navaayo navumwa nnyo ng'ebifaananyi byakafuluma ekiro kyonna seebakako ng'abantu abavuma bakwano bange mbadde njogeranga nabo ku ssimu baganda bange tubadde nga ffenna ku ssimu tuteesa nga ne bwe nali ŋŋenda nabagamba eggulo limu ti owayina omukulu yakoze ki yantemezaako ŋŋenda era nitunyumyamu nti atya bo bennyini ne bambakira olw'okuba ensi embakidde nga weeva ebakutte ey'ensi nalumwa nnyo kati bwe najja kati ndi ku busungu kati bwe najja nze ne president tulina ne twayogera bingi awo twayogera ku music teyapa na budde bungi twayogera ku bya music na award ezona kubanga nali sirina lukusa lwogera ku politics because I'm not a politician ye mukulu Edirisa Musuuza atugamba nti okumiitinga president owulira ayongerako baavumana kati bakyayogera ebigambo bingi omiitingo ta president Museveni naye mazima ddala mbadde nsaba nkubuuza nga yegwe Eddy Kenzo munnamasaka eyali omunaku mu banaku ffe twali bapakasi mu bapakasi nga ffe bapakasi mu ghetto twali bave mu ghetto nga ffe tukolera abe mu ghetto kuba taata wange yali musajja munaku maama wange yali munaku yava lwanda eyo kitange munnamasaka munnabuddu famire ezaafiira mu ntalo abamu awulira simanyi baliwo abamu byonna awulira buwulizi kwegamba that's me kati nfuna ntya kukola okuva ew'omukulembeze oba nfuna ntya ekirowoozo ekigenda ew'omukulembeze nakkiriza nti jangu ate ne ŋŋamba nedda mba ntegeera abantu bange mba ndimu amagezi lwaki ntandika okuwala n'abantu olw'okuba ba NRM olw'okuba ba gavumenti aya basi
agambye ye talina gwawalana yatambuza ensonga gye bayita ubuntu oba okwagala kiri mu lulimi lw'abazulu okuva South Africa nga kwagala na peace love and unity kyasobodde okuba ate nga atambuza ng'agamba nti bannayuganda bonna batambuza omukwano unity n'okuba ate nga batambuza ensonga zonna. Ongambye nti ono Sali Baraka ezamufuula ekijumbula. Eddy Kenzo yasinzira mu Ivory Coast n'alagira oluguudo lwaffe oluva mu tawuni ekijumbula luyibwemu mmalamu okutuuka ku Luzzi. Kenzo ayinayo olusuku eyo nkimanyi ekituufu.